Abalangira n'abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Bassekabaka abataka abakulu b'obusolya abazaana bamaama bannamusolo abazaalira Obuganda abalangira n'abambejja mwe mwenna abataka ba Buganda buli omu mu kiti kye abagundiivu bannansangwa abataka b'ennyiriri abataka b'amasiga ab'empya n'abalala buli mutaka buli omu mu kiti kye. Nnyongerera okulamusa ku mikwano gy'Abaganda. Abaganda mikwano gy'Abaganda. Abaganda abakyali bakireebereebe abo abatalina bika mu Buganda naye nga bawangaalira mu Buganda. Ombejja ndagire tajuuba tufunye okweraliikirira. Ebintu ebyafulumidde mu katambi bye bindese okwogerako n'okubannyonnyola nti olunaku lwa jjo twabasuubiza nti abakugu bagenda kwetegereza ani era akatambi kano kali katya. Naye bino bye batugambye ku katambi ku makya ga leero. Akatambi kano kaakolebbwa kompyuta y'emu eyafulumya ebibaluwa bye yakoze akatambi kano. Era temujja kuwulira nti gavumenti ejja byegaana oba gavumenti ya Namibia ejja kuvaayo egambe nti ddala kaakoleddwa Namibia. Wabula abatooletoole bano baatusobedde okulowooza nti ffenna abantu ku baana be tuweeredde abaana b'Abaganda basomye nnyo. Mu Buganda mulimu amawanga agasomedde ddala era abaana Bannayuganda basomye bategeera ebintu. Naye abaana b'Abaganda be mutamanyi bakola mu bwengula, abamu bayinginiya banyonyi, abamu bavumbuzi ba ddagala mu mawanga ebweru eno. Bagamba akugoba yakuwa ekkubo. Ekiseera kigenda kutuuka ng'Omuganda alinganga ali buli kanyomero ka nsi yonna. Bagamba nti Katonda yateekateekanga entalo okusobola okusaasaanya abantu. Naye Katonda yajja n'asanga Abaganda nga beesiimira mu nsi yaabwe. Katonda yalaba ng'Abaganda beesiimira mu nsi yaabwe nga tebajja kuzuukuka, nga tebajja kulabuka gikuuma. N'ateekawo abafuzi ababi, Abaganda ne batandika okuva mu nsi yaabwe ne babuna ensi yonna. Teri nsi gy'ogendamu kati etali mu Muganda. Ate teri nsi gy'ogendamu nga teri mu Muganda muyivu. Abaganda balina amagezi amazaale. Okwo si kubawaana. Bannaffe ne Bannayuganda abalala, naddala Bannayuganda abali mu luso olumu n'Abaganda abalina Obwakabaka, Abaganda twesiimira, twenyumiriza mu ezo empisa zaffe n'ennono yaffe n'Obwakabaka bwaffe era tubwagala. Oli ne bw'aba yasoma n'awandiika ku bire era enkomerero kakkana ayagala nnyo Kabaka era kakkana ayagala nnyo Obuganda. Abaana batugambye bwe bati kompyuta eyakola ebipapula biri bimwalaba ebyawandiika Kabaka alyokwanga ali balimbye nti gavumenti ya Namibia yebikoze. Abakugu be bimu baga nti kompyuta y'emu gye bazanyisizza okufulumya akatambi kano. N'essimu emu eyasoose okukatambuza, essimu nannyiniyo ali Mmengo. Essimu eyasoose okutambuza akatambi ako aka Ssaabasajja ayogedde eri Obuganda. Naye munnange nkulabula muzannya nango nga mugiyita emmondo. Kabaka wa Buganda ngo bukyanga mwagala kumuggyawo, kumusaanyaawo, kusaanyaawo obulamu bwe nakati akyabalemye ate nga buli kimu mukirina. Mwamuteekako amagye ne mumuggyako buli kimu ne mumutulugunya psychologically ne mumusiba. Kabaka amaze mu buwambe mu kkomera mu lubiri lwe emyaka 3 nga ali under house arrest.
nga kye mwagenderera abalangira bamuveeko abambejja bamuveeko abaganda bamukyawe ne mutandika okusengula abantu ku ttaka ne musalawo okusaanyaawo buli kyaliwo kyonna ekyennono ebifo byennono ne mubirwanyisa ne mugenda nga mulooza temulina kye mugenda kukyusa. Buganda ejja kubaawo, Buganda eribaawo, ate Buganda eriyongera okunywera olw'abaana bano abasaasaanidde ensi yonna kubanga buli aliyo avaayo ajja kubaako kyakola nga kikolera Buganda. Okuggyako abaana mu abasaasaanidde oba Abaganda abali ebweru, naffe abaana baffe bonna abasinga bali mu Bulaaya, abalala bali muno mu Amerika n'abalala. Tubasaba abaana mubayigirize Oluganda baleme kubula. Abaana bammwe ababanyankola ab'Abatoolo, Basoga, Bagisu, Basaamya, Batoolo, abaana mubayigirize ennimi zaabwe bakyoli. Amawanga 13 agavaamu Uganda nga bwe bakatuwaliriza okubeera awamu, amawanga gammwe abaana bammwe mubayigirize ennimi zaabwe. Oluzungu terulina kye lugenda kwongera ku baana bo nga tebamanyi nnimi zaabwe enzaaliranwa. Okwo kuwabula. Ngenze mu maaso nga ngezaako okubagamba nti Katikkiro bw'akola ekivve nga kino kye yakoze, Katikkiro oyo abataka bannansango balina obuyinza okumugoba ku bwa Katikkiro, oba kabaka waali oba taliiwo, oba kabaka yatambulamu oba akyaliwo oba taliiwo. Abataka bannansangwa mutuwandiikire ekiwandiiko nga mugamba nti mmwe abataka ba Buganda mujje mu Katikkiro obwesige. Omanye engoma ekubwa nga bagoba Katikkiro mu ngoma za mujaguzo? Engoma eyo bagiyita kubula mwana. Abaganda bakwatanga amayinja n'amakondeere ne balumba obutikkiro. Kasita bakubanga kubula mwana, Katikkiro yayitanga mu manju n'adduka kubanga yamanyanga nti kati bayinza okuntemako omutwe. Abaganda mugobe Katikkiro mwe mumuleeta. Katikkiro wa Baganda. Katikkiro akubiriza Baganda ebweru okukola empalo ebweru w'olubiri. Katikkiro talina mulimu mu lubiri, ajjayo kwanjula biki byakoze. Katikkiro okuva mu butikkiro n'ava mu butikkiro n'ayingira olubiri n'awamba kabaka, n'awamba entambuza y'olubiri lwa kabaka, n'awamba obuyinza bwa Bannaalinnya, n'agenda ggala amasiro g'abassekabaka e Kasubi. Mufulumye omubbi Mayiga okuva e Mengo. Abaganda mbakoowoola buli Muganda ku nsonda y'ensi gy'ali. Mufulumye omusajja omukuusa omubbi omutujju. Katikkiro wa Buganda mutemu. Omwaka guno yasse Omutaka Loomwa. Obutemu obukakata ku bano Wasajja ne Mayega bwebwa obutemu bwa Omulangira Arnold Simbwa, obutemu bwa Kitaka bwa Saava Kisingiri, obutemu bwa Loomwa, bonna nga batemulwa mu bukambwe. Saava Kisingiri baamukuba omutayimbwa ku mutwe lwakuba nti baali bateekateeka okuleeta Wasajja bamufuule kabaka, ng'ate Wasajja tayagala boogere byaliwo. Ate nga maama wa Wasajja yali mulwadde, nga mulwadde atandise okugonda. Maama Wasajja yafa kansa, n'agenda e Nakasero, Kasabbanda we yali asula. Ssaabasajja ebiseera ebyo yali Nakasero. N'agenda agambe Ssaabasajja Kabaka nti ye tazaalangako Wasajja kumuzaala mu Ssekabaka Muteesa, era taganzangako ku Ssekabaka Muteesa. Amumanyi yali mukoddomi we
bba w'abawala be. Oba temukimanyi bulungi, Diana ayita Wasajja kojjaawe. Maama wa Wasajja mwannyina wa Saamu Kuteesa. Era buli bantu be mulaba basonseka mu luli olulangira abeerayoko n'oluganda oba omubbeere oba maama we yafumbirwayoko babaleeta babalinaanya bano abantu. N'olwekyo Wasajja tewali kyemugenda kukyusa ku Buganda. Togenda kubeera kabaka, ebyo byesonyiwe, ate togenda kubeera mulangira again. Abaganda bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono. Ate omuntu bw'otamanya wookoma olinnya mu nnyanga, olina okumanya ti bwe ntambula ne ntuuka wano ne ndaba amazzi ago nga gafuuse bwe gatyo gakutte ne kitengejja ali kungulu, tomala gasaatuuka. Oyinza okwesanga ng'akateebe ke kakulinze, akateebe kakulinze Wasajja, okubeerawo n'oyimirira n'otandika okulumba Obuganda obutereevu, n'olumba Ssaabasajja Kabaka butereevu, n'olya enkwe okuva ku nkya okutuuka olw'eggulu, n'ofuuka omutujju omutongole mu Buganda, ng'oli mutujju atujjula abalangira n'abambejja. Wasajja bakozesezza missions nnyingi ze wakola ng'okyali muto, ezo tujja zikusonyiwa okuzikulangira nga waakajja. Naye bino by'okola okwagala ogamba nti ofuuke kabaka wa Buganda, ekyo tekijja kusoboka. Tekijja kusoboka. Era mu by'oba weesonyiwe ekyo kyesonyiwe. Ompulira bulungi? Ekintu kiveeko kyesonyiire ddala. Kiveeko omulaalo mpale. Abalaala eb'edda baasibanga nkutu zaabwe nga tebagala kwambala mpale. Nyongera mu maaso okwongera okubuulirira Wasajja, okozesebwa kubanga baakuleeta kukola ebyo bibi ku Bwakabaka bwa Buganda ne bakusonsekawo, ng'era abalala baleese ababbeera abalala ne babasonseka mu luli olulangira, ne batuukayo ne badda ku Kabaka ne bavuma. Kati ng'ate abalala mwe mubaleese. Abataka bwe mumala obbatta mwe muteekawo abataka abalala. Nze senga mbadde Wandiga nga jjajjange Lwomwa baamutta, nga jjajjange baamukwata ne bamutta, ne batugamba nti n'olunyiriri olutuufu olwali luvaamu Lwomwa Mayiga yabikyusa kati waakulonda Bulonzi. Ne kikakasibwa ddala ddala nga bwe kiri nti ddala Mayiga akakatibwako kutta Lwomwa, gwe baakuba amasasi erungujja, omusajja omukkakkamu, omuntu mulamu, omuzibu, omuyivu, inginiya mulamba, atalina bukyamu ku muntu, ataali mulyake. Mayiga n'amukolako obutujju ne bamukuba amasasi. Gavumenti ya Uganda terina kye yali atugambye ku nfa ya mutaka oyo Lwomwa, kubanga buli baanoonyerezanga nga kituuka ku Wasajja, nga kituuka ku Mayiga, nga kizingiramu ne Nabaloga, kuba Nabaloga yali amanyi bulungi entambula ze n'ennyingira ye neki, kubanga balinaanaganya erungujja. Mmwe mwatta omusajja ono ow'ekika ky'Endiga, era gavumenti n'ebibikkako ebisubi, naye omusango teguvunda. Ne bwe giriba myaka emeka, Mayiga bagenda kukuvunaana okutta omutaka w'ekika ky'Endiga, naawe Wasajja ne Nabaloga bagenda kukibavunaana. Ensi eno tugiryako makoola. Omusajja w'abandi watta waaki Mayiga, naawe Wasajja. Kaakati nno nze ngezaako okubabuulira nti mwabalangira, waliwo abalangira bano ab'oku ddiba abataalaba Mugema, Mulangira Badru Kakungulu. Bwe yalabanga omulangira talina magezi bulungi,
ng'agamba nti abo be balangira ab'okuddiba baakuwalula buwaluzi be baamagezi amatono. Waliwo ono yagambye tunoonya bakawa Kasanke oba eyo ttaamu ate yagijjeewa kubanga mu lulimi Oluganda teriiyo, mu luli Olulangira siyiwulirangako. Ssebo Mulangira, nsaba kutegeeza nze ndagire tajuuba. Bw'oba oyagala kwogera ku nze kyatule nja kwamula ekikuzunza n'okwagala okufuna obuyinza. Baba sasulira wano essente ne mugenda mulimba abanaggana nti gwe ogenda okubeera gwe Crown Prince wa Buganda. Crown Prince. Baba sasula Mayiga yakusasulira olugendo olwo. Oludde nga Mayiga akusasula. Owulidde? Bakusasula n'ogenda osomesa Abannalwanda n'obasomesa ebintu by'oluli Olulangira. Gw'omu ku balangira ba Mayiga. Gw'omu ku baayaniriza abalangira Mayiga baaleeta. N'olwekyo saagala ongegengereko Wassajja. Olunaku lumu oli kino, olunaku luli oyagala kiri, olunaku luno oli musamize, ovudde awo ti gwe mukulu w'abasamira, ovudde awo kati nti wagguddewo mukutu. Obwo bintu byonna mulaba ebyo Wassajja ali ku script za ESO. Oyo agenti wa gavumenti oyo Wassajja Kiwanuka, oyo agenti. N'olwekyo nze tojja kunfuula mugwagwa. Abalangira bangi abategeevu, abategeera, abamanyi, abasobola n'okugamba nti senga webale kulwanirira Bwakabaka waffe, webale kulwanirira Buganda. Gwolowooza nti Ssaabasajja Kabaka Mutebi banaamugjawo gwe n'osigala waawo? Naawe era bakozesezza era olunamala okumugjawo naye bajja kukutta. Oli eri tulwanirira nsi yaffe, tulwanirira Bwakabaka, tulwanirira kutaasaawo ekisigaddewo ku luli Olulangira, ogenda obuzaabuza abantu. Mayiga wadde yakukoledde simanyi TV, YouTube channel oyogererengako. Wassajja tolina byogenda kwogera bitegeerekeka. Togenda kuvaamu maloboozi nga nzi senga wammwe genvaamu ag'obumanyi. Nze nakula bino ebintu babyogera nga mpulira. Seetaaga muntu yenna yenna kumpandiikira era siwandiikangako bye ŋŋenda kwogera. Ebintu ebyange biva mu mutwe gwange, mu bumanyi bwange. Niye kyemmanyi obulungi nti ekintu ekyatuusibwa ku Ssaabasajja Kabaka kyali kituuseeko ku bantu abankwatako ennyo mu bulamu bwange. Ne basibwa ne babagamba basayininga amayumba ne bagasayininga ne babakuba. Nze nasookera ku muntu ali ku lusegere lwange okulaba nga bakuba omuntu ne bamukuulamu enjala. Abo abasajja nga n'abantu bonna Uganda yonna tennakiraba. Niye nze nakiraba ku mwaka wa 88 1988. Kyaliwo. N'olwekyo nze bwe mbagamba ebintu Katonda agenze nga nteeka mu bifo wabadde ayagala njigire, wabadde ayagala antuuse ekiseera mba omujulizi ng'ebintu bye nalabako bijja bibeerawo. Naye nze nkakasa Abaganda, buli Muganda gy'ali, saagala munzikiririzeemu, saagala mumpakanye, wabula nze njagala buli omu asunsulemu mu byenjogera. Kubanga mbijja ku mutima, mbijja ku bulumi, mbijja ku ebyo bye mmanyi. Kubanga Ssaabasajja Kabaka byayitamu, omuntu ali ku lusegere lwange yabiyitamu. Naye ekikulu kye njagala okugamba Mayiga, Kabaka ne bwe munaamaza emyaka 10 mu Namibia nga tavuddeeyo nga mulamu, taliteekako mukono kutwala lubiri lwa Ssekabaka Mwanga. Era yabagaana okwasaluta olubiri amayinja g'olubiri lwa Ssekabaka Kimera. Byebintu ebyakwasa Kabaka okumutwala n'emyalo gye yagaana okutunda.
nga mwagala ebintu bino mubikole nga taliiwo waakiri azaamire mu buwaŋŋanguse naye nga tazze kulaba biki bye mwakola. Wassajja bano be balabe ba Buganda. Wassajja David, Charles Peter Mayiga, Agnes Nabaloga Nabalamba ne chairperson waabwe Kagubiiru Sarah Kagere. Mmwe mutuusizza Obwakabaka bwa Buganda ku kino. Ate yali Sarah Kagere yakwamba n'akukutirizaawo omukazi oyo, kubanga n'entalo bwe zaabeerera mu mpiko ze twatuulangamu ez'amatikkira, Nabaloga yali talina mu Uganda ng'ali Denmark. Sarah Kagere gwe mutwe ogulyonoona Obwakabaka bwa Buganda. Sarah Kagere ye yaleeta Charles Peter Mayiga ng'amukukuutiriza kubanga alowooza nti yeddira omuziro gumu nebba muti ba mutima. Sarah Kagere ye yaleeta Ngobe, ye yaleeta Musanje Ngobe n'amutwalira Ssaabasajja Kabaka n'amugamba Ssaabalangira wuuno, n'atugobera Ssaabalangira eyali omutegeevu Inginiya Kayima. Ye Sarah Kagere. Omuntu ono avuluza Obwakabaka bwa Buganda. Sarah Kagere yasooka okuyimirira n'agoba omwana wa Ssekabaka Muteesa Walugembe Daniel Mwanga ng'aseeredde, n'agoberako n'abaana be. Omulangira ne tumukwata ne tumutereka Masire Masanafu. Ekyayamba nti basenga abaffe bonna baali bakyaliwo. Omulangira oyo n'akwatibwa n'ateekebwa Masire Masanafu ku biragiro bya Nnaalinya Nakamaanya, Nnaalinya Nkinzi Nabweteme, Nnaalinya Nachwa, Nnaalinya Namukaabya, Nnaalinya Nabisaalu, Nnaalinya Nassuuna, Nnaalinya Nakabiri Ekibuli Hasifa, Nnaalinya Nakabiri Elizabeth Emmengo. Omulangira Salaama bonna baawa ekiragiro ne bagaa nti mutabani waffe tumumanyi, ffe tumwoze aterekebwe mu Masire Masanafu. Naye yali Sarah Kagere eyayimirira n'agaana omwana owa kitaawe ye gw'ayita kitaawe, n'amugamba nti tebamuterekawo ng'ate yali amanyi kiki ekyaddirira. Ekyaddirira kye kino, omwana omulangira oyo Daniel Mwanga yalina obuyinza okutwala ebintu bya Nnaalinya Mpologoma. Ani yabitwala? Yali abirekedde oyo Daniel Mwanga, n'abirekera n'ani? Ne Zaalwango. Zaalwango Alice. Bonna bafu bannannyini bintu ebyo. Ekiddiridde kiki? Serubyale okukwatibwa ng'ategeera, Serubyale n'atwalibwa ebutabika, Serubyale n'attirwa ebutabika. Kino ekintu kyabo okugamba nti gundi mulalu agudde eddalu, gundi mulalu akola ati, ebyo babimanyi babimanyi bweso. N'entemulayo kutemula nti omuntu tuwa muguwa ddalu bamupiika ebiragala bamutte. Ebyo bikulirwa Agnes Nabaloga Nabalamba Nabalogo. Ye mukulu waabyo. Bino ebintu bye mulaba boogera Kabaka bamutwala gye baatwala Serubyale. Lwakuba nti Kabaka yabalemerera, baali badde naye baamuteeka dde ebutabika. Abo boolaba. Kubanga yengeri gye battamu omuntu, yengeri gye bakuggyako obuyinza, bwe bakwata Serubyale ne bamutwala ebutabika. Ebintu bye byonna ettaka lyonna eralekebwa Nnaalinya Mpologoma, olimu ekyali ekya Nnaalinya Mpologoma, abo ne bakyeddiza. Tuwulira nti n'omwana wa Kabaka eyasika ennyumba gye yasikira Kagere yagimuggyako. Omululu Sarah Kagere oli gutuusaawa? Essente z'onyagulula ozikolamu ki? Ebintu by'otunze ofunamu ki? Lwaki mukola ettima bwe lityo ku Kabaka Mutebi? Nga muddira ebintu eby'omu myaka gy'ameka gye nawulira omusajja waliwo omusajja eyagira ebintu eyabyogera emyaka gya myaka n'amyaka ne muddira empalana ne mugikuuma okutuuka leero mwagala okugenda okutta Kabaka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda obubi kubanga mwagala mwe bye mwagala. Teri agenda kubakkirizira, ffe tetujja kusirika, tujja kubuulira Obuganda ekituufu.
Ffe abamu tetujja kutya era tetujja kubatya. Kabaka mumuveeko mumulekadde mu nsi ye. Ne mudira okumanya oludde nga muzannya ekintu kino kuva Mayiga lwe yajja. Abataka mumbulye bataka bameka abaakafa. Ekyeyonoonera amangu ennyo nnyo ng'omutaka afudde. Kasujja oli yennyini mwamutta ne muteekawo ensowole. Kaakati lw'omwa naye mwamusse ne mussaawo ensowole. Namwama bwe mwamutta ne mussaawo ensowole. Obuto obubadde Mmengo ng'abantu temubamanyi. Omusajja ono Ssekiboobe yafa emyaka oba ebiri mu biseera bya COVID oba yafa 2000 awo. Omusajja oyo yali yakava e Bungereza. Obuto baabumuwera ku nnyonyi. Mayiga mutemu ne Wasajja bawi ba butwa. Omusajja nadda, musajja atunaafa. Mayiga n'ayagala okulowooza nti aba famire ye tebaamanya nti ye yamutta. Mayiga n'agenda ne bamuswaliza ekyagwe gye yali agenze mu lumbe. Abaganda ne bajjako emizindaalo ng'agenda atandika okubejjagalira abantu. Abaganda be bagoba Katikkiro. Teri agoba Katikkiro ne Kabaka yennyini. Abaganda be beerondamu Katikkiro ne bamulaga Kabaka. Kabaka nakkiriza okukola naye Kabaka bw'akoowa Katikkiro n'ayagala agende ayita mu Baganda ne bagoba Katikkiro oyo. Abaganda bagoba Katikkiro. Mu Buganda tulina omulangira omu Lutimba Namumwetoloba. Lutimba yenna abeera mukambwe. Bw'aba ddala nga yajjula obwa Lutimba abeera mukambwe. Ate ebiseera ebisinga abeera muzibu. Naye Lutimba Namumwa asobola okukola ekiwandiiko n'agoba Katikkiro. N'agoba ne Ssaabalangira. Lutimba yekka Namumwa yalina obuyinza obutuuza Kabaka nga Kabaka alina by'ayagala oba byakoze ab'eŋŋanda ze oba ab'olulyo olulangira oba byakoze bitakwatagana na nnono za Bwakabaka bwa Buganda. Lutimba Namumwa asobola okutuuza Kabaka n'amutabaganya n'abo baba asobaganye nabo. Era Lutimba Namumwa alina obuyinza obutuuza abalangira b'emituba n'abatawulula. Lutimba Namumwa alina obuyinza obuwozesa Kabaka nga waliwo ensonga eriwo wakati wa Kabaka ne Namasole. Abaganda kye bava bamuyita Lutimba Namumwetoloba. Lutimba ye Namumwetoloba mu Buganda abeeramu omusajja omu oba omulangira omu mu Buganda. Era Lutimba Namumwa asobola okujja mu mulangira yenna aba akutte Sseggulire ennume obwesigwe era n'amugoba. Era Lutimba Namumwa asobola bulungi nnyo okukkaanya n'abataka bannansangwa ne bagobaani Katikkiro. Kasita Katikkiro aleeta amampaati mu Buganda. N'olwekyo ekikolwa Katikkiro Mayiga kye yakoze okuddira okwogeza Kabaka mu ngeri emuweebuula, mu ngeri emuswaza, ate nga batugambye bano bagamba nti essimu emu ku ssimu eziri mu mannya ga Charles Peter Katikkiro wa Buganda Mayiga ye yasookedde ddala okutambuza akatambi ako. Ndabuddwa obutabawa nnamba eyo. Naye ng'akatambi ako katandikidde ku ssimu ya Charles Peter Mayiga okutambula okujja ne musiki okutuuka ne mu BBS. Akatambi ako kavudde wa Katikkiro. Ate tebasoose kayitamu kekkaanya. Bakaliisoliiso baatubuulidde dda. Mayiga wakoze bubi nnyo okukola kino ng'okikola nti Kabaka yakikoze.
tosana nakuddamu kuyitibwa katikkiro. Senga obaddemu amagezi ng'osigaddemu akatono bwe kati wali kutte bukwasi ddamula n'ogitwala ekibuli n'ogikwasa omulangira alina segulira ennuma omulangira Kasimu Kakungulu n'omugaa nti nze obwakatikkiro mbuwummuzza. Kubanga tetwagala okwata eddamula tugiwa mukazi agwa nsimbu nti ogizzaayo. Obwakabaka mulina obbugogola mwe bawasajja abasimba amannyo mu kifo ky'okulumba nze tajuuba. Tunuulira kiki ekiddako. Omukazi omusimbu alina okuva ku Nnamulondo ku kigu ky'abajjajjaffe. Omukazi omusimbu Agnes Nabalamba omwana wa Walusimbi Mpanga Emutundwe alina okuva ku kigu kya Bwakabaka bwa Buganda. Ekyokubiri, omusajja omulangira w'ettoolo. Omulangira w'ettoolo alina okuddayo kuba maama waabwe yazaalayo abaana babiri. Yazaalayo omumbejja n'azaalayo n'omulangira. Wasajja nga ye muto. Mu byayogerwa maama wa Wasajja agamba omukama wa Ttolo yagenda okuzaama mu Desemba nga Wasajja alina emyezi 11 ku nsi era ye mwana w'omukama wa Ttolo yasembayo obuto. N'olwekyo Wasajja buli Bwakabaka byobye bikumala kwatamu byobye toyongera kweswaza odde ewammwe. Wasajja wakulembera okugoba omwana wa Ssekabaka Muteesa. Wayimirira okugoba Ssezzibwa. Kayima omulangira amanyiddwa ne muddira ebisigala bye ne mubibonyaabonyeza ku nsi okumala emyezi 11 nga biri mu ggwanika. Ne tukwata omulangira oyo ne tumuziika ebugembegembe. Juzi Nabalogo oyo n'agamba mbu agenda kumusimulayo. Genda omusimule tubalabe bakazi mmwe. Genda omusimule. Tubakuwuje ne muswaza Obwakabaka ne mubuswaza enkya ne mubuswaza eggulo ne muwemula. Omusimbu eyakubwa ensimbu olunaku lwennyini lwe bamuwawaliriza ku kigu ky'Obwakabaka bwa Buganda Kaya Kayivuma n'amukwata n'amutwala e Namirembe mu ddwaliro. Olunaku olwo basenga baffe batuga nti omukazi twabagaye tatekwa kubeera lubuga. Ekyamuyamba yali badde afiirawo lwakuba nti omumbejja omulala yali akoze emikolo gyonna n'agimaliriza. Ate ne mukwata omumbejja yagikola emikolo ne muteeka ku mpalano enkya n'eggulo. Tukooye bakazi mmwe. Egyo emitima gy'enkolongo tugikooyedde ddala kubanga mutadde Kabaka empalano embi ne mwagala mumuttire mu buwaŋŋanguse. Ne mutandika okutaagula Obwakabaka bwonna mu bumalawo. Kati nabali batandika okutuvuvuba. Oyo ayogera Wakasanke kwata erinnya lyange oliteekewo ogambe nti gundi gwoyogera kino gwoyogera kiri. Sina nze kyenkutyamu ggwe. Sikirina. Tukooyo tumanyiira. Bakuwa obusente bubwo bugasa ggwe wekka. Otuwunda olulyo lwonna ekika kyonna kyonna okiweeyo. Tukooye Wasajja tabangako mulangira wa Buganda. Oyo omwana gwe batte yali akuuma Kabaka Ssewava yayogerera ddala ne maama Wasajja nga maama Wasajja ne wayitawo ebbanga ttono kansa n'ayongera omugonza era kansa n'amutta. Odduka otya nnyoko kubanga azze okwogera amazima. Baakunyigawo obunyizi. Ate abantu ne bakusiriikirira. Ate n'oddira mpala n'ogiteeka Kabaka. Mwebale nnyo okumpuliriza kubanga bano banyiiza. Kakati muzeeyo atandise kujingirira bikwangala kubiraga Baganda. Oyinza otya Katikkiro okuvaayo ggwe kennyini kennyini osaasaanya obulimba mu Buganda. Katikkiro agenze kuwummulamu. Yagenze kukola bino obutambi bw'omwalabye. Oyogeza Kabaka by'atannayogera. Mwebale nnyo okumpuliriza Abaganda bannange.
Mukama abakuume.